utire byonna gye musinzira okubeera nga temugoberera Fad Prage azishoke manya naye nga asina kubeera nga mbatwala maaso nja kubeera nga mbetondera wenkoledde eddoboozi awa nkolera mu loboozi environment erimuko ebibogana naye message yaffe ejja kubeera nga etuuka mpola mpola. Alright, nyongera okubeera nga tembanirizaako nate mwawa subscribing edda nyongera okubeera nga te mbebaza ate mwadona okubeera nga temusubscribing make sure nti ate mukikolako olw'okubeera nga temujja kubeera nga musuwa mawulire ekika bwekiti amawulire ndowooza genjagala okubeera nga ntandika nago straight kamere nga kutwala mu ba Mina and Aviator bakamala okubeera nga ate beekuba embaga ndowooza tewanaitawo ndowooza myezi ng'ebiri oba esatu ekinene nnyo era nga ye Mina nakawere wenjogerera ssaawa eno kakati namawulire agaliwo mawulire si malungi nakamu wavuddeyo omugagga omu ng'ali mu ggwanga erya Canada mwana nzwalwa y'ekyaddonda omwana munnayuganda kakati no ono mwami yakola ssente bwe yakola ssente nga bw'omanyi nti omuntu eyakola ssente akeera bukezi ku makya n'asonga naga nti kati njagala kino njagala kiri amawulire agava e Canada ssaawa eno galaga nti omwami ono yesimbye mu Mina era nga negotiations zatandisedde okubeera nga zitambula era nga obufumbo bwa Mina and Aviator ekyamazima kiri nti bwatandisedde okuyugayuga era nga Aviator ali mu kutya okw'amaanyi so tubeere nga tetubateeka musaala kubanga omusajja ono yeyeza amazeeko kubanga amawulire gensi genyongedde okubeera nga afuna sayidi eyo omuvubuka ono oba omwami ono yabadde amaze emyaka 15 ng'ali wali mu ggwanga erya Canada. Kumanya omwami ono yeyaze amazeeko kye yakoze okubeera nga avaayo n'agamba nti ali ready okubeera nga ate awa Mina obufumbo obutukuvu era nga asobole okubeera nga ate amufuula omu Canada. Ensonga nno zikutte wansi ne waggulu era nga yatandise okubeera nga ate aweereza n'ebirabo mu maka g'aba Mina kwegamba Aviator ye ekyamazima kiri nti yeetaaga essaala ez'enjawulo era nga Aviator ye yavuddeyo mu ggwanga erya Dubai gy'abadde akolera emirimu gye n'addayo mu ggwanga erya Uganda era nga essaawa eno gyali ssaawa eno yazze kubeera nga ate alaba mukyala we ebyo nno nabyo nno nga bikyali awo era wavuddeyo omwami omulala n'aweereza omukyala wa Aviator ng'amukwana waliwo message emu gye yamuweereza awo ku ssimu era ng'eno nayo yatabudde Aviator okamala obukamazi era nga bino nagenda kubeera nga mbitera mu butambi awo beera nga obiraba naye as usual video etandika na like beera nga tolikinga tosobola okubeera nga tosharingako n'abalala eyo mpola mpola tubeere nga tetutambuliramu ffenna temuvaawo mwasize mutane wasewo ne banyo kansubire mu omwami bawo ba boyfriend okusaba obaka bono bukutuuke omwami ono yagenze Jonathan n'awandikira mukyala wange n'amweza message ey'ekisiru nga bwefaanana bwetyo era mukyala wange amubuuzizza nti lwaki osindika message zifaanana bwezityo omuntu gw'otamanyi nsaba buno obubaka bukutuukeko era gy'oli omusajja omulala yandiyize nakukubira ku dduuka oli okolera oba nakuyisa Aviator nsaba ompulirize bulungi nsaba ompulirize bulungi n'abasajja abakufaanana mukazi wo bwakuloopera n'ogenda olumba omusajja gwakuloopedde nga tomanyi oba n'ekifaananyi kyekyo ekituufu oba yabadde rongo namba ngebe tobimanyi gwe n'oyagala owoolere olunaku lumu ensolo zaatuula wansi ne zigamba tugenda kukola tutya okwewala empologoma eno empologoma yali y'amaanyi nnyo nga ebeera bubezi waayo neeyita nti era ngenda kulya ngabi jangu engabi ne zijja empologoma zaatuuka ekiseera ensolo zaatuuka ekiseera ne zikoowa ejjoogo ly'empologoma ne zigamba omusajja atuli ono nga tetwerwanyeeko omusajja ono nga atufumbeketeddeko ye kabaka wa wano naye nga atususseeko tumuyiiye tumulwanyise tumukube tumusuule ku ttaka ensolo zonna zaaleeta amagezi ne zikuŋŋaanya obwongo ne ziremererwa waliyo ensolo emu yasituka baagiyitanga wakayima yabagamba nti nze njagala mumpe ebintu byonna bye mbasaba ngende mbattira empologoma eryo ejjoogo ly'okutuyitanga n'etulya nga letwerwanyeeko likome at least bw'anaabanga ali omuntu asookenga kwerwanako ensolo zaatula wansi ne zibuuza ogenda kukikola otya wakayima n'abagamba nti mmwe temufaayo nze njagala mumpe mukazi wange bwe mbasabye mumpe omukazi mumpe ssente mumpe emmere mumpe n'amaka ne bamugamba nti wakayima nga bw'obisaye byonna tubikuwadde tukuwadde omukazi tukuwadde amaka tukuwadde emmere tukuwadde ne ssente wakayima n'atambula bukolokkolo nga tatidde n'agenda afeesinga wampologoma n'amugamba gwe ngenda kulya osanze njagala nakutumya kyakulya kati ngenda kulya ggwe wakayima n'amugamba bw'ondya mukama wange naawe enkya ogenda kuba ofa nkuleetedde amawulire agakutaasa okufa olunaku lw'enkya bakuggyeko obwakabaka
tukwagala obeere kabaka w'ekibira kino nga tonyenyezebwa ge mawulire genkuleetedde agakuwangaaza okusukka olwaleero njagala obuwangaala obeere kabaka waffe okusukka olwaleero oleme kufa nkya naye bwondya ogenda kufa kuba amawulire ogenda kuba togafunye. Wampologoma agamba ndi mweteefuteefu okuwuliriza amawulire ago gambuulire. Wakayima n'amugamba waliwo omusajja ali mitale eyo namulabye. Omusajja oli abeerawo ssaawa nga 6-7. Omusajja munene nnyo. Omusajja alina oluba. Omusajja alina ekyoya tekimanyi kikyo. Oli omusajja w'amaanyi nnyo akusinga obunene. Omusajja yagambye nti waakulabirako agenda kutta. Ayagala kubeera kabaka wa kibira kino. Era waakulabirako gw'oli mufu. Omusajja yagambye agenda kuboggola emboggola 2 ogwokusatu akumire. Oli omusajja w'amaanyi nnyo. Wampologoma yamugamba tomalaayo ntwalewo omusajja oyo. N'amugamba taliiwo ajja kubeerawo nkya. Enkya ku ssaawa 6-7 abeera ze yandaganyisiza nti akwesunze bakuwaanawaana ogeza n'olinnyawo. Wampologoma n'amugamba ntwalaawo n'amugamba mukama wange tewandigezeeyo kuba agenda kukutta. N'amugamba saagala onnyoome nze kabaka wa wano ntwalaayo. Tirinda olunaku mulindi olw'enkya ku ssaawa ze ggambye. Olunaku mulindi olw'enkya lwatuuka ku ssaawa z'amugambye n'amutwalayo. Yamutwala ku mugga n'amuteeka ku lusozi nga luwanvu n'atunula mu mugga bw'ati. N'amugamba njagala weetegereze omusajja wuuyo. Empologoma jjukira essaawa ziba 7 ekisiikirize kiba kikusemberedde. Empologoma egenda otunula bweti mu mazzi ng'erabamu empologoma ennene ey'ekyoya ekinene. N'amugamba mukama wange omulaba omusajja oyo tomukkiriza kuboggola gwe musooka oboggole. Empologoma egenda okuboggola n'oli n'aboggola. N'ogalabe naye bw'aboggodde olabe bw'akubye oluba olabe bw'akubye ettama agenda kukubuukira ddamu aboggole olabe. Empologoma eddamu n'eboggola n'enyeenya n'oli naye n'aboggola n'anyeenya. Wakayima n'akwata ekitaffaali n'asuula mu mazzi. Kajuga bw'osuula mu mazzi ekifaananyi kyenyenya n'amugamba wuuyo omusajja ajja kubuukira musooke. Empologoma olw'obusiru bwayo yabuuka n'egwa mu mugga gwagivuga buvuzi ne gugitwala ne gugitta. Ensolo zonna zaatendereza Wakayima ne zimuwa obwassengule ne zimuwa omukazi ne zimuwa na buli kimu. Kano abakazi abasinga weegenderezanga nnyo bayinza okukulwanyisa amaanyi ga Wakayima nga munafu naye n'akuseetingira oba gye kaggweramu. Sigambe nti mukazi wo bw'ali kugambye embeera. Omuntu asobola okukunoonya nga akwagala naye ng'okussaako olutala alina w'alina okuyita ne weereeta wekka naye nga yakimanyi bwe weereeta tovaawo. Ebintu ebimu naddala entalo ez'abakazi sooka weebuuze omusajja oyo yaggyewo ennamba ya mukazi wo. Message ezirimu zikumala okureactinga nzije tumenye omanyi kyo barongo nnamba. Aho waliwo ddala obujulizi obukuleetera okugamba omusajja omulala akulumba ne ku mulimu gwo. My brother, wegenderezenga nnyo. Olumu ojja kugwa mu katego ka Wakayima nga gyakutwala ogenda fiirayo naye nga gw'omanyi ogenze kununula bwassengule na bwannangule.